Tukwaniza ku Agda Live eddoboozi ly'eggomba. Nze Ssenkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa. Mu program studio ku Agda wetutunulira ensonga ez'enjawulo ezitambula mu bifo ebyenjawulo mu Uganda. Njala kusooka kwebaza ennyo abasubscribinze ku channel yaffe ya YouTube channel ya Agda Live eddoboozi ly'eggomba. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Njala kusooka tumirako omukyala Nabanja Gertrude okuva mu UAE. Ate omukyala Mariam okuva mu UAE, omukulu Balam okuva mu USA, ate ne Joy Love okuva e Colombia. Abo tebava ku Agda Live eddoboozi lya ggomba buli kimu ekigenda mu maaso baba nga bakiraba. Olunaku olwaleero mu programu ene ya studio ku Agda tusimbuddeko ebigere ne tutambulako ne twolekera ekifo kino ekyekireka we tusanze abakyala abakola omulimu ogw'amaanyi. Abakyala bano twagala tutunulire COVID abayisizza ati embeera eno bagisanze batya, kubanga otunulira bye bakola kikulaga nti mu butuufu kye bakola bakitaddemu amaanyi, bataddemu buli kimu ekyetaagisa. Kati gwe ali yatulaba ng'obadde oweddemu amaanyi ng'oga nti COVID bwe yajja buli mulimu gwina kutuula butuuzi, kino kigenda kutuwa ekyokuyiga nti bano bo basigadde nga bakitambuza. Tukusaba buli ali gy'oli kati kyokola kiwummuze, amaaso gateeke ku lutimbe lwo gaggadde, olinde enteekateeka sejjolola. Agda Live ku studio nga tukutuusaako abakyala bano abakola emirimu egy'enjawulo ku Rana Collection wano ekireka. Watali kwisakadde konna tugenda kuba tubeeyungako omu ku omu nga tulaba emirimu nga bwe bagitambuza wano. Nyabo gye baliko? Kale si nawe gye bali. Abantu sooka bategeeze amannya go mu bujjuvu bagategeere. Amannya mpitibwa Nalwadda Aida. Nkolera wano Kireka ku Nakimbugwe building opposite police. Tuyitibwa ba Nara Collection Center. Nara Collection Center. Nara Collection Center ekola biki? Nara Collection batunda biki bino mukyere? Nara Collection tutunda engoye ebintu by'abaana byonna. Engoye z'abaana, engatto z'abaana. Buli kimu ekikozesebwa ku baana. Masuuka, matawel, engatto, ebyo. Okuva ku mwana asooka 0 years to 14 years. Njabo Nalwadda Aida ogambire linnya. Bakuzaala muno mu Kireka? Tebanzaala Kireka. Bakuzaala? Banzaala Ggomba. Nze nno bwe ndabye akanyiro ne ndowooza kiwakulira mu kibuga nga migaati. Munnange nedda banzaala Ggomba. Banzaala Ggomba. Ekisaaka. Eyo si Ggombolayo Empenja? Ese. Wani? Ewa Mwami Kakulu Yoweri. Mwami Kakulu. Eromba Musaasizi Andrew? Ese. Okay. Banabanja kati Nabanja Gertrude unoza tukutuuse w'oyagala. Onoza abannyoko. Onotaba nnyoko. Okay. Eno Rana Collection maze bbanga kiwa? Is it Rana or Rara? Nara. Nara. Nara Collection tumazeewo wano emyaka 2 wano kizimbe kino. Naye nga twasookera Manga wali. Waliwo we twasooka. Ne tulaba nga wafunda watufunzeeko ntusaba ntufuna ekifo kino. Kyava ku kyokuva eri okujja wano? Anti nga bwe nkugambye nti waali wafunze bizinesi yali ekoze eki ng'egezeemu. Ne tusalawo ne tugamba nti katulekeyo nayo ne tusaba ne tukola wano. Wange eddogo lyammwe terikyakola bulungi? Nedda twesiga Katonda. Mwesiga Katonda yekka omubwati eyalagirwa. Kakati wano ebbanga lye mumazeewo mufunyemu biki by'oyinza okugamba nti wano watutambulidde bulungi oba mujulirira kuddayo gye mwaka? Singa era enjawulo singa tetugirabawo singa twavaawo. Bitambula era nga wobimanyi mpola mpola tubadde mu biseera bya COVID naye tulina okunyiikira ne tulaba nga tukitambuza. Ebiseera bino bye tulimu bya COVID abantu bangi abamu bizinesi bagivuddeko. Mwe mukikola mutya okusigala nga mukyagenda mu maaso wadde ng'embeera eno yakaleega bikyanga teryabu? Kugumiikiriza kubanga bw'obanga wasalawo okukola ekintu embeera ebeerawo tekutwala nnyo kubanga ova ku mulamwa ogezaako okulaba nga ogumiikiriza n'otambula n'embeera mpola mpola. Omuntu omuwamagezi ki ayagala okutandika bizinesi ng'eno? Amagezi kyendala okumanyi kale
njagala omuntu amanye kimwetagisa okuba ne sente nyingi okutandika oba osobola okutandika n'ekitono tekyetagisa bizinesi ezimu nga abakolamu okugitandika omala kwesiba 3 tekyetagisa sente nyingi kuba naffe tetwatandika na sente nyingi twatandika na sente entono naye kubeera nga olemera ku mulamwa zofunyeyo n'ogattako n'oddamu n'osuubula zofunyeyo bizinesi negenda ng'ekola ki ng'egaziwa mpola mpola bwetu otandika n'akatono n'akitono abatugamba nti bizinesi eno nga zino okuzitandika oteekeddwa okubaako bawojja abamu bajja mu nnimiro kati mmwe kiki ekirala kye mulina ekiriikiriza bizinesi eno ffe tulina bizinesi eno ate nga buli omu kuba kati nkola wano ne patana wange nze nina ekirala kyenkola kubanga nze ndi mukyala mu bakinzi esebo kyeki ekyo nkola kekisi keeke zino ez'emikolo zitera okufikkako kati abatulaba abalowooza nti bijjo tufikka mu mikolo tuviiramu awo kati mmaze okulaba ekitegeeza bwe mba nafisse ku mukolo nsobola okujja n'ofunira eyange neneetuulira ewange nenetweriira mukola ne keekisi kwegamba eyo kampani ate bagiyita batya bagiyita Beyond Bakers yemu kubiriikiriza oba okuvujjira ate mpolampola nga era obumanyi osobola okugenda mu maaso okusinga mulina byabaana ninde byemunengatte ennene kitegeeza n'ebyabakulu mubirina engatte ezo kale nga bwe twakola nti twakola dduuka ly'abaana waliyo abaana nga banene abalala babigere biwanvu naye nga n'omukulu eyinza omutuuka nayo n'agitwala tewaba buzibu challenge esize musanze bukya mutandika okukola wano challenges kale nga womanyi nti bibadde biseera bya covid ebintu bitambula kitono nti bye twatundanga ku luli nti abaana baddayo ku masomero masuuka matawero night wear ngatto bibadde tebikyatambula nnyo kaakati ne tufuna challenge eyo naye tusaba mukama Katonda embeera kubeera we mbadde nzijjawo timukola mutya okuvuunuka embeera eyo bannaffe abamutuulira bagenda wajjajja nzoyizoyi abalala mpulira bafunayo bakalibakalimondo n'oteekamu kati mwe mukikola mutya ffe tulina amaviivi tufukamira musaba mukama n'abataasa embeera eyo waliwo bingi nnyo byetula mu bizinesi ez'enjawulo ng'abantu abamu babateeramu ebintu ebyamalogologo muwano temubisangawo tubadde tetulina bifuneeyo sagala kwisa kadde konna oba oli awo nga asiikira enkoko ebinyeebwa kubanga mwattu ne bweri ebisiike teyeebaza era esigala kyekimu yalagenda butereevu ku mukyala omulala namba 2 naye ngaali wano ku Rana Collection wano ekireka ate naye tuwayemuko katono nnyo kimu 2 mujja genda mulaba process by process Rana Collection kikyekola na butya bwe muyinza okubanga mujjeyuna okufuna ebyomulembe eno ye program Sweet York Agda Live nange Senkubuge Rogers tebite n'omuzadde tazaawa nyabo sanse nnyo okulaba eno ye Agda Live eddoboozi lya Gomba sebo naffe tusanyuse nnyo okubasinkana omanyi ffe twezire ekintu kimu kuwulira muntu alina linki ku Gomba tuyisa mu bwangu nga wamali bwali emberenge kubanga yanunako munnyu n'amira n'olw'ensonga eyo tubasazeeko abantu bategeeza erinnya lyo nyabo erinnya lyange bampita Nakawoya Irene nga weddirangeye neddirangeye sebo Nakayiza Sala ye mukyala wange kaba naye Nakayiza Sala ndowooza olabye eno nsanzeyo muganda wo kati oli mukyala wange bakuzaalawa banzaala Gomba ekyalo bakiyita Kifampa Gomba ekifampa Gomba eno ye wali abakanira ennyo amataka eyo yeso muno mwe tuli okolamu ngaani muno mwe tuli nzomu era kubadukanya ekifo kino yes nga abakozi mulina bangi nnyo mubasasula mutya seeza mukola amagoba mangi
amagoba bwe bityo mpola ebya covid naye era mukama tusobozesa ne tubasasula yesebo embeera ya covid ogisanze otya mugisanze mutya nga mmwe aba Rana Collection wale Kireka fa Rana Collection embeera ya covid kyensobola okutegeeza nti etuyigiriza okkekereza ebintu tebibadde byangu etya si byangu kubanga leero okola enkya notakola ki notakola te ngoba olina okusasula ekifo tegeera kati bw'ogamba nti konna akasente bw'okakozeebwo okalyanga luli kwe twali tukola tekikyasoboka kati tekikyasoboka tuyigiriza nnyo okkekereza mpulira tunyizeemu naye kubanga lumu ojja n'olaba mu seefu nga sente mwezi nogamba kati ke mulimu emitwalo ginasatu tewali kiŋŋaana kulya ku nkoko tewali kiŋŋaana kunywamu kabiya bamiramu tekikyasoboka kati tekikyasoboka tukekereza mu wali onywa kabiya nonywawo kasoda wali onywa kasoda nonywawo amazzi yali anywa amazzi n'akubawo endobo yali anywa ag'olukumi adda ku ga 5 owaga 5 nadda ku ga 10 agakaveera webale nyawo covid watutuusiza ati oba wakaveera adda wandowooza ye awo aba akivaho kati musase magezi ki like mukoze mutya okulaba nga musigala nga mukyaliko wadde embeera eyo weeryenyigiriza embeera eyo weeryenyigiriza tugezaako okutambula desizoni nga bweni tugezaako okuleeta ebintu ebikolera abantu essaawa eno ne tumanya nti kati abaana bali waka beetaaga ngoye zebambala nga bali waka nkufuna kati essaawa eno tolina kusuubula te mu matiri akola yunifoomu tolina kusuubula masweta tosubula nga tozigenda ku ssomero kuba kati essaawa eno okuleka sitooka eyasangibwamu naye kati tulina essubi ebbanga lyonna abaana bagenda kudda kusomera essaawa yonna kati tugenda kutandika nazo okuzireeta mu bungi wadde nga weeziri ezasangibwako kuba twali tusitookinze covid yatusangira naye kati lwaki mubadde temwekolamu omulimu ne mulumba pulezidenti naggula amasomero musobole okukola tugenda ne bakama baffe kye basaze tetusobola oba oliawo pulezidenti ayinza okuba tatuukikako mangu okusinga bakyala pulezidenti akkiriza nnyo mu bakyala omukyala nevaayo wano omwana omulenzi wali emakindi yajjamu nezambalwa naye tesooka ze nezikolwako kati mwe temusobola tuukawaawo tuyinza obutatuukayo ne tukkiriza nti tulina abakyala abatukiikirira sobera era ensonga zaffe bamanyi abakyala kye tuyitamu bateeka okuba nga amaloboozi gaffe bagatuuse wali pulezidenti kati mukwasaganya mutya ebyawaka obufumbo ate n'emirimu gino olwa mwana obadda kati tuli bakyala bafumbo naye yes abasajja niba babiri bamigga okubeera wano kaseera nkoye batukkiriza naye tukwasaganya tufuba okulaba nga tunyuka ngaobudde bukyali ate netuddeyo netukwasaganya ate netukeera netukwasaganya ate netukola ki tusobola era okujja ku mulimu abasajja ekiro temuloota bulosi noloota ngatto omulimu tuguluddemu ebikyayinza kuloota kiroyinza okusobola engatto zimpeerezaawo engatto yabadde azigiddemu wakuda omulimu tuguluddemu tekyayinza kuloota omulimu guno mugumazeemu bbanga ki omulimu guno kati nze nga nze ngumazeemu emyaka 13 emyaka 13 biki byolagawo byewekoleddewo ng'obijja emirimu gwo omulimu guno kyenyinza okusooka okugamba kyendagawo nti saatandika bwe nti tetwatandika bwe tuti natandika n'akantu nga katono ddala ejjama mugazi wa mpolampola ebyo nno bye biruma abayaayi naye kuba siri muyaayi era mu bye biruma siba so twatandika n'akantu katono kati buli olaba nga weeyogeddeko bizinesi negaziwa ekyo nakyo ebeera achievement oba oyina kyolaga naye nga n'ebintu ebirala gyebiri lojja n'ogamba nti wano funyeyo akapoloti n'okateekayo n'okusobola okwebeezaawo ng'omuntu ate n'okulabirira famire yo n'okulabirira abantu babalala nga bomanyi anti kyembuuza nti muli waliwo omukyala eyakola botiiki naye yatuuka kugwa wansi ng'ekigisuula bafamire mwe mukola mutya abafamire mukola bukodo ne muba nga temubagabira oba temufuna bagenyi nedda tugabira ddala ssebo ate ne musigala mukyayimiridde netusigala nga tukyakola tugabira ddala naye ate nze nkizudde nti buli we tugaba ate mukama atwongera okakasa ye okugaba si kibi nja kunoonyamu ebintu abaana bonda bye bibatuuka mukyala naye obugatto buno butuuka okay bangambye mulina branches 2
abantu sooka nga tetunasituka wano kubanga tugenda situka tulabeko ku bintu ebyenjawulo ebiriwo wano ogende ng'otulagako katonotono naye kati nga tetunasituka sooka tubulire abantu abaagala okujja wano basomere ennamba z'essimu eza wano. Kati ennamba z'essimu eza wano tuyina Airtel 07007 07007 yes ebo 22 yes ebo ate bwakuba ani agikwata nze kenyini ezagikwata okuba meka 0700 7 22 okay oyo ajja kuba butereevu n'omukyala Nakawoya Irene waliwo omukyala oli omulala yagutwasisa okuba naye omukyala Nalwada Aida ye ali ku namba ki ali ku 0 7 3 49 88 00 okay mutugambye nayo branch endala eyo erirudda watu wendagiriro abantu beyiwe olyokobako woole osayenga bali wali kafukunyanga akagula mukono kati branch ya fendala eri wansi awo teri wala nnyo n'okutuuka wano bayitawo ku Edmond City ekireka Edmond City oba okirira okutuuka ku Centenary Bank kireka yonna mujeefuzi olw'ekisa kya Katonda naye kati yo eri Roshani Collection Roshani Collection yes muwala wange nampima Roshani owulira eno kyebakola kati eri wansi awo bayitawo ku Edmond City mita sinyingi okuva wano wetuli oyo yakuba ku namba kyokumufuna kati oyo okuba ku 0705 64 71 74 ye mchala Roshani erinye ddala Nalukenge Roshani Nalukenge naye wange okay all right waliwo akatalekeka abusooka okuwola abantu abenjawulo tolina ba prominent bo bategeeze wasaba okuludde ebyaka bibalaze wano endibota mugenda kusala endibota tugenda kusala bakasitoma bafe abalungi abamu babitiibwa balina ebitiibwa byabwe nyiza obutabamenya nti gundi naye bakonalebo bonna batugulako wano bakasitoma bafe tubasanyukira era tubategeeza nti esaawa yonna tugenda kola ki tugenda kusumulula banji wakasawereza akabi ezikozesebwa abantu ezakabinga ezikozesebwa owewange tulina etaweyo ennungi tulina ebyokwebika by'abaana tulina ebyokwambala abawala n'abalenzi byonna kyensobola okugamba nti one stop shop Nala Collection Nala Collection is the one stop shop for kids buli kyewetaaganga ky'abaana second hand first class waliwo akatalekeka akaterekeka era kwandibadeko wola bakasitoma bafe nekirala mpozi nga tumiddeko kubegomba lwaki mubegaana abegomba tetujja kubegaana kantumire taata wange omwami Kawoya Eliabu Kasule Kawoya ekipampa gomba ne mama wange Nakintu Grace ekipampa awo mu tawuni kansala w'abakyala kugombolola naye mutumiddeko nnyo emukyala Nakintu Grace munabyabufuzi yakusiigamu omuze gw'okuleka omwami ewaka n'ogenda okupambana kale tweyanza nnyo tweyanzege tukyaliko Nara Collection agambye one stop shop for kids 0 to 15 years ojja kubanga ofuna buli kyewetaaga wano ekireka kale mwanguweeko bwobanga olina omwana ng'omwana byasoma tabitegeera muleete wano ku Nara Collection bamufunire olugoye lwanayamba dolo nnyini nga lumujjukiza lwalambala bwati n'agamba teacher yagambye nti nno photosynthesis yeno bweti omwana ng'olabye ng'omwana alabika bubi abaana abawala bali mu myaka 14 baba batandise okubalingiza maasa wajja tuuka okufumbirwa omwana adibe omwana muleete wanayambala engatto atambula omutindo nga gulinnye engatto gyagenda okwambala yegenda omusitula omutindo omwana mulenzi muleete wanayambale bulungi bwanatuukeyo ng'akuza ajja tuuka okusaba omulimu nga bagajjukira ti mwana oli yali ayambala obulungi ennyo kijja kumuweesa omulimu kokoole bakasitoma abo bannange nsanyuse nnyo okubeera ku Agda eddoboozi ly'eggumba mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okutunoonyaako kaakati nkowoola abantu abatuliraanye mu bitundu by'ekireka Kyali Wajjala Banda Ntinda mwenna Nakawa Namugongo
nti bana tulina ebintu by'abaana ebirungi mujje mutuchekingeko mujje munoonye ebintu ebirungi tudiringira mu ngoye za second hand naye first class London tulina ebintu ebirungi ddala engatto tulina amatawero tulina amasuuka tulina ebintu bingi nnyo okuva ku mwana ayakasookera ddala okuzaalibwa paka nga ku myaka 15 kati ndibota zino mu kuzisala kyovudo yanga njala basalenga wendi banga muba muzi $. Kyobola ba emivumba tebagwa akusala ati nasanga mu $. Nga 1000 ekyo nkiwulidde ku ggwe tubadde tutusanga nga mu $. Alright oyino abakasitoma bogamba njala kutumirako bakasitoma bange ebitundu ebyenjawulo manyi kasitoma buli omutumirako addamu amaanyi gye bali ate nga sijja kusobola bamenya mannya kubanga bangi bannange mwebale nnyo okutuwagira wano ku Nala collection mwebale nnyo nammwe abansupportinze mu Beyond Bakers nensobola okubanga mbakolera emikolo mwebalire ddala temujjanga okwo naye kakati tulina kye tusaba kubanga bakasitoma kati bonna bali wali balindiridde twabagaye balindeko wano bayitirivu lwaki mutukulayo ku branch endala temwinayo ku branch ndala kati nga bwe nasoose okugamba nti branch zino ziri 2 twasookera wali manga ka distance katono nnyo ne wafunda ne tufuna wano neeri kyogamba wakyaliyo watambula akatalekeka bannange Beyond Bakers nsaba munfune ku namba yange eno abagala cakes z'emikolo mwenna 0704 498800 abatuliza era abatulaba ku Agda Live baddiremu enamba y'essimu eyo 0704 498800 abo ba Beyond Bakers. Agda Live eddoboozi ly'eggomba.